Omudali guno ndowooza tujja kulaba ekyokola nja kwogera ne management naye ndowooza nze kyendowooza tukolerera ggwanga Uganda abali abalamu bakisomeko mubiriranga tujja kutwala tukuteeke wali biyiti tuyinza okugamba nti tebali supportive nakinaki but eno ensi yaffe ensi yabaliwo n'abaliddawo tosobola gamba nti nno ensobi y'oli Uganda is bigger than anything. Uganda is bigger than any politician. Uganda is bigger than anyone. Fena tuliwo kulwabana n'abazzukulu Uganda yaffe nnungi tulina okujagala. Owooli akoze ensobi gwe olina okugitereeza. So nja kuguba waguno nja kutwala kuteeka wali BET abaana bajje bagulabeko kubanga twagala Grammy. Nyinza obutasobola kuleeta Grammy wano. Naye ate omwana n'ajja n'abeera n'atula museum omwo n'agamba kati wali njagala Grammy ate n'akola n'akikola. So we do this for not only me but all of us. So yebyo kirala kibadde ki ensonga endala nze ng'omuntu nze manyi kyekitegeeza okukola ennyo Chameleon oyo ayinza okuba nga simutuukirivu mu ngeri emu oba endala neffe nabwe tuli naawe ndaba nange kennyini n'oli ali eyo tulinamu ebizibu ayina ebizibu bye ng'omuntu era gye sikkiriziganya naye mu ebyo naye ate waliwo kyenzikkiriziganya naye era kyemwagalako nti yakola nnyo nze okuyiiya nkumanyi okukuyiiya oluyimba n'oyiiya olwokusatu n'oyimba olwokuna olwokutaano olwomukaaga olwomusanvu olwomunaana ebyo ebintu si byangu some people you can even go crazy kuba tukozesa bwongo ati muzimu I respect Chameleon from the bottom of my heart for that. So nze I will always support him though bw'aba akozeemu ekitali kituufu gye ndi nze mutuukiriranga ne mugamba ekyo sikyagadde but still ekitiibwa kyemuwa kyekintwala naye okumugamba nti wano nga siri musanyufu but may I respect him and I will always support him and I felt so bad when that happened. I felt so bad and I will always support him era nja kubaayo nga abiri munyaze muwagire kubanga atuinspirinze ebintu byakoze ebirungi nabyo weebiri bingi nga wadde waliwo mistakes zakoze ng'omuntu naye n'ebirungi ebitutute mu maaso weebiri so nze kantunulaawo era nze wentunula bw'akola ekintu nga tekitegeerekeka bamunyiivu naye nga anyway naye nze nsigala mu ekitiibwa lwa nsonga omulimu gwakoze nange gwe nkoze okutuuka wano ate bingi bye namulabirako nkubuulira mazima oba okitegeera so I give him so much respect to him and I'll always be there to support him. Gravity sijja kumunenya naye kuba naye muntu ali actinga ng'omuntu okitegeera nagambye abantu bali actinga different oli bamunyonyogera nadduko ne bamunyonyogera n'aseka osanga naye bwate bwe yali actinga naye ate osanga nga sida gwe yali ategeeza kuba simanyi oba yavuddeyo nagayeye gwe nali ntegeeza yakikoze buli omu ali actinga different ffe tusiiba tusobya naye mukama atusonyiwa oba okitegeera bwate bwe yali actinga ate mukama yatugamba okujajinga ekibuzo kyange kiwokomeddewo nga abayita ba media critic batandise okucriticizingayo new project abantu abasinga tebamanyi lwaki wazemu project ya Philip Bongo Retire I was born abamu bagamba waliwo onoonye all in Africa so twetaaga okumanya wano otugulireko what was the essence olimu kuddamu oluyimba olwo waliyo essence yaliki yakuluddamu nga mugenzi oba you had your own version your own vision oluyimba ndoza ne dias kabuze lumu tusobola okulaba nti tuva dias ate onyiza Uncle Das, basically, musuza kulikayo. I'm happy for you to remember verse one of the Billboard. Ngakati number 36. Kongs. Ekibuzo kyange kibadde mulayini eno yono. Oluyimba lwa Philip Bongo Retire. Abamu ne bagamba bajja lowooza family gwe watta omugenzi. Yazingira mu luyimba. Bibadde bingi. So basically kibadde kwe. Okay. Anyway, this is what I can say about that song. Okay? Kyenyinza okwogera ku luyimba olwo kiri kimu nze naddamu oluyimba olwo not because yimba olweko gye luntwala nze natuuka dda nyina ennyimba ezirina miliyoni 10 mu miliyoni 5 mu ku YouTube okwo and oluyimba lwa Phil ndowooza lulina miliyoni emu luvannyuma lumira kubanga ameka oba kitegeeza Phil talinayo oluyimba lusinga lwange bunene ekyo kyogerera wano numbers don't lie
I respect the legendary mwanye ekitiibwa ensonga lwaki n'oluyimba olwo naluzemu kyanzizaamu oluyimba nsobole okuba nga ndongerayo ku muntu ataalumanya mwandabako oluyimba olwo nga nduyimba e Puerto Rico senga saaluyimba ani yandiruyimbe ani yandirutegedde but I'm trying to promote my country by all means oluyimba lulungi omusajja alukompozinga nga ali Sweden ng'agezaako okulaga obulungi bwa Africa tuliraga ennyo nti yaluyimba si muna Kenya muna Uganda kaakati tetusobola kuleka lufe lutyo luzindaale nga tufunye akazindaala akanene nagezaako okuluddamu luteeke ku bigger stage omuntu alumanye amanye ne feel oba okitegeera ekyokubiri nze oluyimba siri musiru kuba bakutuma omusiru tondeeta sobola kukwata luyimba ate nenduddamu lwennyini ng'oli bwe yaluyimba ate nze sinze feel mba nyina oddukyusa nendukola mu nkola nze gyendaba yejja mu mulembe gw'endimu guno omulembe gwaffe gwa mudigido tuli badigizi nyina oduteekamu ekibaala ekyokubiri nyina odufuula Eddy Kenzo nyina okulujja mu fire nendufuula nze ekirala oluyimba luli olwaffe lukyaliyo buli muntu yena ali eyo nga olina akajanja n'ennuku genda owulirize oluyimba oluleke nze nandibadde nfuna credit ey'amaanyi ennyo nandibadde nfuna credit y'amaanyi nnyo okuddamu oluyimba kuba ndimu okupromotinga legacy ya mugenzi ne family ye olwaleero naluyimba e Puerto Rico ngenda duyimba e Senegal ngenda duyimba e Ghana nja duyimba mu America nja duyimba wa omugenzi yafa yandiruyimbye eyo y'abalala bonna abaziddamu eri ayina staging eyo so mukakkane mutuuleko wansi wuliriza version eri eno gireke kuba nti nkyali active ennyo mu bintu by'okuyimba bino naye bwe naabanga agenda asilowingamu ng'emyaka gyeyongedde ndowooza nze omu kubaliteekawo akakiiko akagenda otereza awaadi za Uganda kubanga nze mmanyi awaadi kyetegeeza ne kikyeyongera ku muyimba n'okumanya nti no omuntu bw'omuwa ekirabo ng'okimuwadde mu butuufu bwakyo bwa gye kimutwala ebintu byawana abantu babiteekamu feeling gundi teyambuuza simuwa awaadi gundi si mukwano gwa gundi simuwa awaadi gundi yagaana okunyimbirako simuwa awaadi gundi yakoze kwegamba ebintu babiteekamu feeling olaba nze leka nkubule kati ng'olwaleero mu Uganda wano tuli mu Uganda naye nze nkubuulira nyinza n'okuba nga sibeerangako nominated mwezi awaadi z'ababa abaswangiza avenue naye nga lwaki I don't know kyogamba sirina nnyimba ziqualifyingawo kyogamba siri munnauganda ng'abalala naye wadde n'awaadi emu okitegeera so ekyo kikulaga ki there is a problem somewhere I don't know and they can't even explain okitegeera so mu Uganda tukyalinamu obuzibu bwa feeling nti oluusi nyinza okuba nga siri mukwano gwo n'ekyo tekijjawo okuba nti nina ekituufu kyakola so tulina okukola ebintu nga tutaddemu obwongo nga taddemu feeling abantu babantu bakozesa feeling so ekyonoona awaadi zaffe wano kuteekamu feeling bateekamu feeling oba okitegeera n'olina agandoko naye otunuulira abantu kati ngaabo aba Grammy ne bakwata Burna Boy ne bamumaki Grammy nga asobola okuseeringa Madison Square mu America ate ne bakulaga nti affe tokaana naffe genda ku website yaffe ekyo ekintu kyakamalako emyaka 65 ekiwandiiko ekigamba nti tetufa ku sales na popularity ffe tumanyi betuwa nalwaki tubawa kakati so naabo wadde nze sibanenya nti tebanominatinga tebakola kinyinza okuba siqualifying naye okusinziira ku level kwendi ne bwentambuza ne sales zenyina Eddy Kenzo Festival biki I think I've done something tuyinza kuŋŋamba anyway let me not go so far so abo bokka n'abalala abamu baliteekamu nnyo feeling sinakunzeze kandi kubayimbi abalala baba olaba wabawo omuyimbi golanga ng'oluusi bambi yeetaagana naye nga naye tebamulabyewo so bateekamu nnyo feeling batusaba Mukama buli kimu kijja kutereera we have a great generation of these people bano abaana boolaba baze bagoberera ebintu bino babiraba babitegedde bagenda kubitereeza abasinga bagamba otambuza nnyo for God and my country but okikola in reverse for God and myself. Mpuliriza nze ng'ovudde mu bino byonna this is business, music is business oba okitegeera nkola mulimu guno kunzija kulevera okutwala kugulibwa this is business don't forget omuntu yenna awulira ng'ayagala mukwate muyambe ajja ntuukirira nsabe ti Eddy oyagenda eri
Nemba nsaba ngendeko naawe tiketi njirina tukoze tutya. Teri yali akikoze. Ekyokubiri inze omuntu yenawulira nga bimulemeredde ajje mu signing mu promoting. This is business. Omuntu ayagala omuti tegusitukira nnyonyi. Nze sigenda kufuna sleepless night nwana kulaba nga nfuuka kyendi. Ate netambule mayumba g'abayimbi mbakola ki? Mbayita omuntu yenna ayagala okumuyamba ajje gyendi kubanze nkoze saati sijja kutandika kwegayirira abantu. Wadde tukolera gwanga Uganda naye nze ndi muditambuza ne bano n'abalala abangoberera. Chegera bakwetokiriza gye bali olabayo bakasakakiriza gye bali olabayo abantu bonna mbaleese ku chat kwebali. So saagala ate kankaite no sijja kwogera bingi but there's one thing I want to let Ugandans know. Nze Eddy Musuza Kenzo hustler. I hustle each and every day to make my people proud, those who love me and those who follow me. Seguya muntu yenna the city politician munesibye okunoonya buwagizi. Seguya muntu yenna nkola mulimu guno ntunda music yagadde n'amutola tayagadde n'amuleka. So temunengeza nnyo awulira nga tobyagala bireke. Abayimbi omuyimbi yenna awulira nga kyenkola tokyagala kola ekikyo nja kuwagira nkukubira enduulu. Mwebale Akenzo kano ke kasembayo tulabye ttiimu z'enjawulo zijja ne zi breaking down naye abaana ba ttiimu Eddy Kenzo balaga omukwano every single time. Era tubadde wali eri ku big talent ng'abaana balwana bulwanyi okulinnya borders n'emmotoka okuba nti bajja okukima ku airport ne poliisi we bakutte babadde basigadde mu vibe yaabwe nti banyenya muyimbi waabwe. Kano jasika kudigidamu leero ndi nkomyewo bulungi naye tulina pate yaddala very soon.